Alright, okay, kale bagamye nti Giraffe Motion Pictures nga ntandikwa nyingidewo VJ Ronnie the Master nga bulijjo n'olunaku lwalina kano kuba tukakolako bulungi nnyo Giraffe Motion Pictures okutuusako olunaku lwalyo Hussein Musa Roylika Film bagamba Namboze Aisha Fiona ntandikwa butandikwa tingiddewo Nabuma May tukasubwa ntandikwa guno mulembe ate nga kina Uganda Hussein Musa Roylika tosubwa ntandikwa yakano bulambula makuta nkwatiddemu Lubo wa Yasin VJ Ronnie the Master aka survivors ndo kaganda wazo olunaku lwali nga bulijjo ne bagamba nti Kavuma Sumia Musime Olivia oba Oliver Nabalantoko bakayise Rins obulumi bwani olunaku lwaliro obulumi bubera bungi mbika bingi naye obulumi bwani olunaku lwaliro bagamba Hamida Kibuka yakola kaboozi ntandiko tandise namfe nga gyatambula mpola tulabe engatto wansi ntumanya nti muntu aba mukazi oba muwala mpola nga atambula tugera mu maaso ekina Uganda bannange mbagamba enchane ggulo tujumbire bannaffe bano bakoze omulimu gw'amanyi muno mulimu ebyokuyiga njolo mulimu ebyokuyiga bingi ate nga mwana nzala ya bulijjo gw'olabako mwana munno muyizi munno kale gw'omanyi kaalo gw'okuze naye gw'asoma naye notamusubira mu kifaananga kino naye nga yakikoledde nolwekyo tusiimeko tulabye nnyo ebinayo kimanyi ebinayigeria binagana biki Black African movies byakoze bitya naye bannange ebinayuganda olulimi lwotegeera mu kitundu ky'olimu oluusi mu bakazannyidde noteesunako tuwagire bannaffe bano kiba kya mulembe nnyo ate nga baliko bitukwatako kyensinga okubaagalako tebeekuusa mbu byabazungu bali kuffe ebitukwatako era ebitwetolodde nembaagala nnyo ne mŋŋamba nti nze nkyaboogera kale tugenda mu maaso bulambula ntandikwa bweti onagamba kulikayo nti kakati nga tuli musanyufu kiki I need some money yamugamba nitagayo ssente for my end of year exams. waliwo ebibuuzo ebikomekereza omwaka tannaba kusasula ssente mwana muwala ono kati ng'agamba mwannyina ngenda kuzeewola ludda wa leero At least get me half of it and I would advise means of getting that. kati ne mwana muwala mugamba nfunira waakiri ekitundu ekimu n'agezako n'enjiya nfuna ekitundu ekirala nsobola okuba nga maliiza kale ngenda kulaba bosi wange obayinza kunnyamba atya kankusange eka oyo mwannyina kakati wani oyo mwannyinaze mwannyiko naye gundi nkulaba amaaso nviirako mwannyinaze kati ab'emikwano abamu mwagala okuganza baganza oba bannyina babannammwe yamugamba nviirako mwannyinaze nga ntandikwa ya byonna kyakuyiga kyamanyi mwana mwana talina school fees abira na mwannyina kati nno tebyatambula bulungi wasuze bulungi tunasuze bulungi oli otya nti gyendi Brother, I was suggesting akati you find me a job and I help you out with something. wayita ebbanga mwana mula ssente zaabula n'ateeseza mwannyina And I can amufuniye omulimu gw'ayinza okukola gwonna oguliyo earn a living. basobole okuba nga bafuna akasente akababeezaawo bambi nono yamugamba njagwirako ne boosi wange tulaye kyayinza okutuyambamu kankomewo ssente ez'okudde kusoma za mwana muwala zaabula Sharon ssente zaabula ne bateesa ne mwannyina amuyiiza akalimu konna kayinza okukola bino bibaawo era bitwetolodde tebibeeramu tukulidde mutambulidde abantu abasinga obungi negamba nti obufirimu nga buno olina okuba nti kugamba oba ettaniyo bye ng'obulaba bubeerewo ewaka oyinza okuba guwaterera bulungi naye abaana bo abalala bakubeeriraanye tomanya biyinza kuddirira kati ono Moses alina omukyala kati nga bamanya engalo y'abakyala abeegomba mu magazini zino bulamu ebintu ebibasanyusa ne babeyagala abantu bakolere ku luno ng'ono amugamba nyina mukwano gwange nkola naye agamba tuwe mwannyina atuyambe ku mirimu wano Joan tiyasanyuka kiki ate Joan James bwete bulaba ebintu kati yabuuza sikyana ekinsobola kukola wakawala wekondeta omukozi togenda wala nnyo bwotyo yamugamba omuwala oli yeetaga ssente zino bambi zimuyambe kusasula school fees uli ajjawo ne byabuuza nange nze njagala kugamba abataasoma be bagoba ba misomo gyalema James yamugamba nedda tuyambe bannanga abatayina John tiyasanyuka olaba gwe musajja wano era gwayogera ekisembayo kati yamugamba nti naagaana tange osazeewo oba omuleta nga oleeta
naye nga mu kisooka tiyasanyuka. James kino akikola kubanga mwana muwala oli gutumanyi gutwalabyeko tebalina ssente ate oli mwannyina we oli mukwano gwe kati nga bw'omanyi abala mwesunguusule ennyo nonno bano bakyali bavubuka nabo si bantu nti bali awo bano tibakuze tunuulira kati Joan yeesunguusudde ng'agenda mu kisenge kyabwe mbw'anyiiza ennyo agamba tukuleeta omukozi wano ewuka nze sisobola kukola mirimu olwedde ne gwagamba mpulya munamuwala kati muyinza okutya kiki naawe leka yeesunguusula kyokka abamu ate muba muli mu bukolomoni bwakusabirawo bye mwagala birala mukubanga onyiize bakugatte. James najja munnange naddaabiriza eri obugwe bwe mwambula nga muli waka ne ŋŋamba kambalire munno naye nga tebugwanidde kujja mu kkubo obwo mwambale nga muli ne bannammwe waka tewali mutawaana hakuna shida. Hello, my sister. Kati Brother, welcome back. Thank you. tugenda okudda wano I'm okay. Seem to be very happy today. olwaliro munaffe akomyewo mwannyina Yes. asanyuse Get your job. Are you nfunidde akalimu Oh my God, thank you, brother. bannangu yasanyuka nnyo It's Joe. Calm Tell down. me. gakka nalindako Okay. Tell me. yasanyuka bya nsusso Now, sister, kati mugamba mwannyinazi you going to what? ogenda kukola House. Why, brother? lindako lwaki Of all jobs you've seen a house girl, kati mugamba emirimu gyonna gyolabye hawo bwahausigale gwe mulimu gwolabye nemugamba lindako My sister, mwannyinazi because of your qualification, it is only a job you can do. kakati yamugamba ku bisanyizo by'olina obwahausigale gwe mulimu gwe osobola okuba nga okola Prepare yourself. weetegeke era mufunidde bwa hausigale talina bisanyizo byonna nti oba yasoma jjukira nti school drop out kigamba emisomo gyalema tuvaayo netugenda ewa abalala akati eno basanyufu nnyo mba James olwayo James akomawo yajja n'omuntu naye nga wano Joan mukazi we alinawo mukwano gwe balinga baluganda. This is my wife, Joan. Kati bayajula Joan yalukola olusoozo Can you please show her the guest room? kyabagamba diva laga munno wamme ekisenge ekyabagenyi ne bamuyise diva mukolwalyo. Joan yasooza busooza muntu gubaleese What's up? kikyate kati James ye mutwala si nsonga ndabano nagambye obugwe mwambaliriye wakasi wali mutawana ngo yambalidde munno naye kugamba n'empisa ate muno zikyusa kuba kuletedde muyambi wadde emirimu osobola okubanga ogikola naye munnagamye katuyambe okuyamba omuntu ono okumuwa akasente akatali kabwerere kiyambako oba olina gw'ojunye kati tule waka munaffe anake okukola egy'owaka kozangu ejjukira nti mwana muto just sente zabulawo buzi ezimuyamba okusoma tiyali badde nga abira hausigalo so abamu batulugunya kati so wano diva amugamba linda kunyala nkuyigirize diva alabika mikyakyo amuyigiriza gana amazina ago agakakyo kano tagamanyi mukazi wattu kola bwoti gira bwoti mulina amanya ge mugayita naye naawe obowa nja kuyiga kola bwoti step singa step baba bali awo Thank you. How are you, Chef? mwami James ng'akomyewo. Welcome back, James. I'm good. How are you? No, it's okay. James muvubuka muntu talina sida nansi All right. Thank you. talina muntu wanansi yonna Just come. n'ebintu ebyabuvubuka bana bavubuka bali carefree kati onagenda okulanga mukama waako minaga nti lindako waliwo okulaba mukama wange ambwira ddayo ekitiibwa saabuwola ab'emyaka egino akacyoka nabamu timuwa abantu bitiibwa naye mulamula Sharon yali atya nnyo mukama we era ng'amu ekitiibwa ntandikwa ya byonna kyakuyiga kyamaanyi nnyo ebintu bino biba bitwetolodde nga bitukwatako naye abamu mugenda mugaa nti nze nyala kulaba kinnayigeerya nyala kulaba kinnaggana simanyi bw'ate nze simanyi gye tiri yansinga okunkolera simanyi busiri buli busoopu kubukedde n'olekawo abaana ababo abaakaalo bannyuku baganda bo bye bakola bye bikwatako kuyiga kw'amaanyi kuli mu firimu zino nsaba tubawagire tugenda mu maaso nga ntandikwa yakano so balina bungi ate nga bonna mulembe lekagamba mbu ate simanyi tebajjeyo kiki kitone batandika mpola buli gole yabo omunene yenna alina gye yasookera alina gye yava otegedde naawe beweegomba abagenevivi naagi baani simanyi balamuze nuwa batandika mpola singa buli abe waabwe tebabakwata bulungi bakugamba singa babayisaamu binya amaaso ne batabawagira tebandibadde balene nga bwe bali ku ssaawa eno tuwagire abaffe naffe tubajjeyo
kati nno bwakedde ensi yo jjukira nti kola bwe bw'ozembeya nga abalala bakola ojjako magamba nti siraba Nigeria Uganda bo nga bazannya bo nga balinnya mutindo gwe ng'okwebera kale nno kyotasobola kwekolera kkiriza abalala bakikole okifune mu ngeri nga bo bamaze okukikola ensi bweto bwetambula ensi duniya ogiraba kukola kazi na bidi abantu bakola gwe sumagira nnyo ensi ngekulekawo abamu mulina ennugu tuddako wano omanyi nabagamba nze ndi kakira ka mbuzi sikweka kati wasizoota ndi wasizoota Why is this log looking like this? bannange Why is it untidy? Where is this useless thing? akati mulya ono nnyini wano omukyala Joan bwajja ng'abuuza guno guninkiniguliwa yewe mwango waddugala tanabakola ki kwerawo tanakulongoosaawo Sharon! kati yayita Sharon so munanga abadde alina byakola ewalala eri mu bintu abadde ayoza bintu Why is my floor looking? lwaki wano tonnakubanga wasiimulwa Clean it! At what time? What have you been doing? obedde okola ki kuva ku makya You're just ye yeebase n'abaolirya mpaka ssaawa nga 5 omwana w'abandi yagolokosedde ali mu kukola mirimu I'm going to clean it. ngenda kulongoosa n'akuba akati ne diva yalaba nga ono munene yaliiseewo namugamba leka naawe omwana abadde akola mirimu kikyogamba bonna bawala eyali badde ayagala omwana oyo anamuyisa nga muganda we kati yagamba nzisobola gyekolera kati ate lwaki omukuba nga wagamba nti osobola ogyekolera diva yalaba nagamba wekambaleke ye neyeddya ku tv ye akati Moses abaawo talina mutawaanansi kati ono omanyi waliwo okukyuka munugamba wayi mbadde nsooka kukola giri kankati kankyuseemu nsooka enkole gino ku luno kati mwana mulala asooka kukola gino akati ng'oba bw'omanyi ogulokose ku makya bukyali bwa ku makya nnyo oyinza okujja ng'oyambadde nga bw'osobodde okwambula papa n'ojja ng'ogize bw'otyo halo asiimula olwo najja n'alingiriza Joan oba omwami alina kyamugamba wayi kati laba nnyo Moses ng'atunulidde omuwala ono omulaba You idiots! musiru gwe When did you start putting on naked in my house? kati amubuuza ennyambala eyo gy'anasobola okwambala wano Sorry. nsonyiwa nnyabo Tell me, bw'alinga ayambalina obukunya are you a slut? No, Mom. olimanya oli malaya My dressing code was bad. saategedde nti ennyambala yange mbi Oh, you want to snatch my husband from? olwala kunzibako bba wange Never do that. God. sisobola nnyabo Swear upon the living God. yamulayirira My husband will be as hard as being shivaka to death. yamulayirira okumutta be babasika amatu ono munne awulya Yesu wala n'alinnya n'empisa zo zikutwala ludda wa mwana muwala How is God? akati baba batudde Sorry that I had a problem addressing for my coursework. namugamba nyinawo ekizibu nonsonyiwa kiki ate Sweetie, you know education is the key to success. I know that. kati okusoma kuno mukuyamba abantu ne bayitamu Thing I want me and you to talk about. naye nyina ensonga zinyala twogereko It's about Sharon. ensonga ziri ku Sharon What about Sharon? ate abadde ki She's also a human being. naye muntu Diva, please. diva Don't try my patience. tomalako okugamba bugumiikiriza Joan Things are fair treat. yamugana nawe empisa emu sizijja Do you want her to snatch my husband? Do you want her to take my life kati onkyava abuuza oyagala nzibyeko omusajja wange to me? So, omanyi nti omusajja obwe bulamu bwange to protect. kati ngalayira mbu akola kyonna okulaba nga yeekumira omusajja Diva, please. diva Let's stop this conversation and talk about other stuff. kati yamugamba eyo emboozi bagisazeemu You have to be considerate. Diva, don't piss me off. diva tonzijjako waya diva yamugamba munange lekamu ku buntu bulamu I don't think I can even think about oba onoddamu nokirowoozako nti nedda wayi nonaasitukawo bw'abanga mukulu w'omunnaye nga yalagidde ate oba onookola otya n'avaawo osanga naye amugobaganya yamugamba naawe omuzima be considerate kugamba baliriramu munnangira mwana w'abaana kati ayambala bino ebiteeteeyi ebiwanvu nabirabanga edda banyinaffe nga babyambala zi max bamugunze kati ajja n'asaba ku busente obw'okweyambisa busaba mukama we omulenzi ono mwana mulenzi ono akeera n'agenda akole tebanakuzala mwana James ne Joan n'amuwa ssente bannange era ono Joan ajja n'alumika n'alaba What happened to your face? ate gwobadde ki mu feesi yo I just slid and fell down. so n'alimba mbu yaserere n'agwa Be careful about that floor, okay? It's so slippery. weegendereze eddiiro lino waseerera nnyo nga bw'omumanyi kugamba tiles
takyali cement kati bakozesa tiles waba waserea gwe omulaba amulumba Would have told him. singa omugambye nenkutta Would have just slaughtered us. n'ali kusazeeko mutwe ku luno Has given. mpa n'essente ezo kati azisabye zimuyambe bagule mukaguzi lwaki tubazi n'oyogera byolina okwogera kwegamba n'obeera ng'olina kulumika bulumisi weeraliikirira waki empisa zo tezikweyimirira nobaga tolina kubanga weeraliikirira omuntu oyo gye mukoma okubanga empisa zammwe si nnungi mutya abantu era nammwe abamu oba mumanyi nti ebintu byekola tebiriiyo singa wabaawo okugamba akola bwati ne bwati ayinza n'okunsalayo nze sinza kubanga ndiawo okugamba nga mmanyi nti kyekola kirungi neeraliikirira omulala akikola mba sina bwe neeraliikirira lwaki neeraliikirira mba mmanyi nze ensinga lwaki neeraliikirira kale eyo ensi babaayo naye munnange tulabanga omuntu oyo akola emirimu ng'egyo nolowooza nti kugamba ye bw'abyagala si bw'abyagala naye ennaku And here is someone knocking at the door. ani oli wana otudde nga bakonkona ku lujjwa leeri Stop shouting at her like that. lwaki omuboggolera diva nvaako How are you? ye musa akomyewo ng'otudde toyagala kunywa abaani akonkona mwami akomyewo I'm fine. kati onakulisa You idiot, bring her on to sit. musiri gwa otwala ludda wayita wano mmale okulabako lwaki tusigwamwaniiza n'omugyako byasitudde omwami wo Yes, sir. avuma buvumi What's wrong with you? What happened? kati addamu n'abuuza omwana mula What are all these bruises on? ate ndaba ebituyotiri wabadde ki ebinuubule era ozeewo n'ogwa wansi Get out of this room. kati yamuboggolezi mukama w'omukazi vaawo diva naye n'avaawo To treat her so badly. naye james yakiraba n'amanya nti omuntu ono yatulugunya mwana muwala How will I know? I want her to leave my man alone. Is that the reason you akati james wakitegeerera nti ogamba buba liri ku mukazi ku joani ndi mukazi wo If you've forgotten. oba weerabidde your way is so bad lately? naye nedda empisa zo zikyuse nnyo olimba Day onwards, I'm not going to do for you anything. And you'll do it for you. Joe, kati sebo yakanga talina kyagenda kuddamu okukola wano look at her. What am I going to tell her brother? yamuga akatunuli omwana bw'afuna ngenda kugamba ki mwannyina ngono yikyanga I get married to her, okay? simuwasanga What? kiki Day onwards, I don't want to see that outcast in my house. amugobye mbw'okuva nolwo takyayagala kuddamu kulaba kikolimo ekyo mu nnyumba ye otuuse n'okuyita omwana w'abandi ekikolimo abamu bwe mweraba obulungi ne mulowooza okugamba nti mwe musinga so munombiri ogwokukulimba bambi munda oyinza okubanga oli kasasiro ng'oli bigambo bibi bitayitana mu kamwa naye ng'omuntu yakolere nagamba kaŋŋume abamu babaagalako jasi bulungi bwakungulu naye nga gayisa gammwe gabi nnyo tebula nze njabba tyobula nnyo okuba buli eki kyemufaanana Yes, Uncle James. All right. bakuletedde omuntu akolereko I've been clean. bakubulya empisa zo ennaku y'omwana gy'alina Sharon. kati bambi abadde alongosa sharon It's late. james ava amusanga namugamba manyi Falling out of hands. gye buvuddeko ebbanga wano tono ebintu tutandise kubanga byonoonekera ddala Uncle James, at least get me someone to marry. akati buli omwana bwe yamugamba uncle james wakirifunirayo mukugamba omusajja gwe nnyinza You okufumbirwa have to talk to your brother yagamba nina kusobola kwogerako namwannyoko without seeing him. naye ndudde omulaba James, I don't want to give mommy headache. kati yava mugaa asobola kugenda kuba maama buzibu njagala maama abiri kugamba nga embeera ennungi yalina maama we naye nga tebalina ssente ne maama talina ssente Pack your bags. kyebamugamba pakira ebintu byo Okay. tulina gye tugenda Thank you, and it's you I see as my father. oliya bwe yamugamba nti weebale nnyo munnange bwe mba nkulaba nga kitange naye nga bw'oba olaba amazima emyaka sigiri wala nnyo nti obaga wa james mukulu nnyo naye lwa mpisa ze ennungi ng'egyayisaamu abantu bwegamba ebitiibwa ebimu biva eri katonda osanga omwana nga muto nga bamuta ssebosebo nga bamumu ekitiibwa eky'amaanyi nga bamuyita boosi naye nosanga omuntu omukulu nga bamuyisaamu amaaso bamulerula Sharon mpisa zammwe to stay with the rush for a while. kati no atwale omwana ono agenda amutwala ewa raashi agire nga gy'abeera yategeeza muntu we ate bwe bagamba juwani muba oli bamutwala wa raashi ate juwani n'atugubala akati omuntu omwagalawo bagambye ka bamutwaleko bamutwale wala ate otugubadde What do you want? Eh? She doesn't work in the house. You take her away, she's against it. akati ne james yagamba oba bakazi mwagala ki tomwagala wakaawo ate tomutwale wala ate era otugubala Johan! wabula omuntu nga muntu omunanga omugumira awo olabira kye bayita okwagala omukwano omugumira n'agayisa gaagabi ago Johan? kati n'amulumba mu kisenge mbujje wani akaaba atibula tugenda mu maaso oli ne vj Ronnie the Master Because you don't want her here. kati mugamba mutwala kuba tomwagalawo wano Yes, nti ye but honey, look.
naye sooka olinde kulaba. See your lover. Oh, you have father. Yayinamu okutanka n'omuwala ono oba James ayagala omuwala oli. I've tried to look for her brother, but I can't find him. Kati mugamba ngezza kunoonya mwannyina naye mwannyina yambula. Of rent areas. Bagoba mu nnyumba baali bababanja emyezi nga giigi mabega. Okuva olwo todda nga mukola ki? Kulaba mwannyina waani? Woli Sharon. Finding even her rights. And you forgetting me. Agamba kati yego olowoozaako ennyonzi olusazeewo okunneerabira. Akati gwe kiki oyagala bakukolere? Omuntu omwagala wo eyamuleetaga maka mutwale muyiyize ewalala. Naye nakyo kikuluma. I'm also going to miss you. Naye tunuulira bano bagamba ngenda kukusibwa nti nange bwe ntyo. Bano Diva ne munne munange tebalina mpiiga. You're going to stay with Rush for a while. Munne kankutwala genda kubanga obeerako wa Russia kadde nga kaako. Outside. Okay, let's get going. Tugende. Mwana muto. Amakanga gano gagwanamu abantu abakulu. Naye era bwegamba waliwo abantu abakulu nga balina ebirowoozo bya kikulu ye James. Mwana muvubuka muto naye enkola ye nga kugamba ya kintu kitegeevu. Ya buntu bulamu. Si buli kyolaba enkinyirira nti munnanga abeera zaabu. Abalungi abamu obulungi bubakoma kungulu. So munda birala. Ensi edduka ku misinde bwobanga okyali awo ng'ozembeya. Nkusaasidde. Akati omutegera bulungi omuntu ono. Yiwano ewaka wange. You are going to stay here. Ogenda kubbaawo ng'obeera wano Get you where to stay. mpaka ng'ofunye. You mean you also know my brother? Kyogamba naawe omanyi mwannyinaze. Ronnie was my workmate. Ina mugala twakolanga ne Ronnie. I don't see him nowadays. Ennaku zino sikyamulaba. Time. Ndudde. Well and well. I know. Wabula He's fine. yamugala kandowooze ni gyali ali bulungi. Come on. Sit. Kale jangu tuleko wano. Kati ono ye mwami Rush gye bagambye kuyita Sharon. Bamutuusako mu Uganda n'amuleeta wakaawe. Rush musajja mukulu nga bw'omulaba naye alabika talina mukazi. Talina mukyala waka. N'amwaniriza. Era bw'ati omwana mulala alabika yali akulidde mu maka amalungi nga bamuyigiriza okukola emirimu. Atandika okukola egy'owaka. Kati abaasimula. Been there for some time. Bannange obedde oli awo nti akolodde. I want to go to work. Njagala kugenda kukola. Before I go, I wanted to know how was the night. Yamugamba nga sinaagenda njagala omumanye nti ate munnange nkwagadde. Let me first prepare for you. Kansike kuteyo munnange ak'okulyako okunywa. Yeah. Okay. Ka breakfast nti kale. Abadde bulijjo ava wano n'agenda bw'olya mu restaurant buno obutonninnyira abamu bukyayi babayita ku ofiisi oba mirimu eyo gye mukolya. Kati mwana mulala mugamba kankufumbire ogende ng'onyweddeko. Bambi yafumba kacyayi kaawooma. Rush n'ayenya n'omutwe. Delicious. Kacyayi kampombedde. Tugamba eri omukama baawa. Ono omwana muwala wadde gwenzo mulaba nkugamba nga ali awo simanyi school drop out byakola bitya naye alina mukama kiyamuwa muntu mulamu amanyi okukola emirimu. Naye ali mu nnaku ye mukazi wattu. Ali mu nnaku. Nagamba dasi tubabuuza kikikaabya tetufaayo mpozi nga tubafunye kufe bye tubaagalako. Naye baali badde babuuzibwa nga baali badde bayambibwanga. Ate oluusi omu bw'agamba nti kanyambi katugeza nga James mukanuka firimu ate omulala akitwala mu ngeri mbi. Kati n'ogamba bwannange oyo omwana ye gwe baagala okuyamba abalage butaagaliza buyambi yakola ki nga tewali. Mukama aba alaba. Buli omu alina entuuko ezize. Era wabaawo ensonga oba olya lwaki obonaabona lwaki mbonaabona lwaki ndi bulungi lwaki oli bulungi. Tugenda mu maaso. Akola emirimu egy'ewaka mukazi wattu. Akati omuntu bw'obaako naye kumala ebbanga otandika okugenda ng'omujja obuntuntu oluusi okumwagala oba okumukyawa. Obuntu Joani bwakola buno obutonotono Rush bumusanyusa. Waliwo omuyimbi omukyala yagamba nti obutonotono obwo gwe bwoyisaako amaaso bwe buleeta ekintu. Muntu obutinitini obwo bukulu nnyo n'okusinga agamu agali ge mulowooza nti abantu bamu ge baagala ennyo. Amutunuulira ng'omwana alongoosa. Kiki oli bulungi nti ndi bulungi. Tewali mutawaana nti ate oli mutawaana. Kugamba omwana ono abuuza. Kugamba Rush alabye dda nga waliwo essanyu erizza emirimbi. Akola emirimu anyirizaawo. N'akubaganyamu obufaananyi singa kibadde nga nawe nga bwenza okuddawo n'olowooza. Omuntu oyo gw'obeera naye era okwagala omuntu mu mutima gwo kiva ku bbanga kiri obadde naye kumala bbanga gwanvu bwenkanawa. N'ebibi by'osanga ku muntu era obimanyira mu bbanga gwanvu lyenkanawa. Kale nkyeka te mwana mula Sharon amanyi okukola emirimu era muntu mulamu.
babagagga bagenda mu bifo ng'ebyo ne balya kashi waabwe. Ffe abamu tubiyitako buyisi. Ate ogendeyo okoleyo ki nga tolina fuluusi. Manyawo omwana wa musiraamu bumaali yakolawo. Mukoma kutenda bazimba ebizimbe bannange. Ewantu awo nange nja kusulawo olumu naye ng'olisulawo ddi. Kola. Nnaku eruma abantu. Nakali James bulijjo bwoli abayinza okuba nga alwayo. Atandise okujjanga ng'obudde bukyali okuva ku mirimu gye. Sanga omuwala atudde waka talina mutawaana kunaze n'akaveera. Onabadde ka firimu oli otya? Badde bulungi. Mwatu nakasekoseko ku matama. Mwenyu musanga muyonjo. Nina kenkuleteddeyo bambi. Yamusaba atunuleko alabe. Genza n'okwambulamu ntulaba. Nakati omuntu ng'akola ebirungi bamuyiyiza. Ky'olina okumanya mu bulamu. Lekagamba nga mbuze tebampa nga byokola akola ebirungi bamuyiyiza. Era n'akola obulungi agwanira empeera. Bannange bakatete kamugulidde. Nfaananye ntya? Bannange onyiridde. Fige n'omwana nagamba ondaba. Bambi fige alina. Omulaba. Bere likyali eryo. Tebanaddigwagwako abasajja mugudde ku mabere g'abannamu ne mugagiraagira. Bannange n'amukyusa n'amutereeza. Olaba bagamba mbu ekitoke kifansalira. Kati yamusaba enkya batambuleko. Wangi kujja kuba kwonna ssente naawe okwo. Nti nedda. Sebo Rashi yasaba mwana batambuleko enkya. Wakiri omulundi gumu. Sooka nalowoozaamu. Bambi okkiriza nkutwaleko out. Si byamanyidde oba oli awo. Kane Rashi amugamba bino byonna mbikola osobole okuba nga obirabira ebyayita. Ayagala okumuwa ku ssanyu eppya. Kyaseka. Simayira yetegeeza nti nzikiriza. Amugudde mu kafuba. Kana ak'embuzi kafumito. Mugamba mutya? Tugenda mu maaso. Essanyu buli lw'olikola ebirungi ojja kuweebwa empeera kkiriza obagaana. Abamu mugamba nze tebandabawo tebakola kubanga byokola tebiriiyo. Kale nno bw'atyo Rashi yasalawo okugamba addirye omwana mula amwerabiza ebyemabega amwe ku ssanyu oba obulamu obujja. Talina kye lyamugambye kyonna ebbanga lyamazeewo. Muwala muto naye ng'ate akuze. Oba oli ajjukira nti yagambako nogambako nti ye bamufunira omusajja afumbirwe. Kitegeeza kugamba muli n'ebyabasajja abimanyi era awulira ng'asobola okuba nga alina bbaawe si mwana muto. Ne Rashi teyemakulamakulanga. Akuuma mwana wa mukwano gwe mwannyina wa munne. Ensi yo bw'etyo etambula. Akati ebbanga ligenze babeera bonna. Mwana mula agenda okuva gy'ava. W'omulabye? Tamulabye abadde anoonya mwannyina. Ate obadde ki? Bannanga omuntu abadde alina omulabirira yafudde. Kyogamba Roni mufu. Bannange Roni yafa. Mwannyina yafa. Ate nga yalina okumulabirira. Nyabo wattu. Gyabadde alina okuddukira abadde azzeeyo okulaba nti afuna mwannyina. Addeyo kubanga wano yali wakubawo bbanga ttono. Kakati Rashi aba ali wano nga tonagyeyo ebibye. Olaga wa? Ate kati mwannyoko mufu. Tolina kuba nga ogenda. Nawe osobola okufunayo ebizibu. Kakati amugamba nali wakubeera naawe mpaka mwannyina zaakomyewo. Kakati ate oba yafa kaŋŋende. Nze baŋŋamba mbere naawe. Nkusobola okuba nga nkutaasa ebizibu. Mpaka mwannyoko bw'alikomawo. Kati wulya gye Rashi bwe yagamba mpaka mwannyoko nga akomyewo. Ne kati ate oba takomyewo era tannaba kudda kubanga tumanyi oba n'okukoma wadde era tajja kudda kubanga yafa. Yamugamba beerawo sirika guma. Bamugamba mukuume mpaka mwannyina nga akomyewo. Tagenda kudda kati abamugamba agende wa. Kati balya. Naye ennaku omwana ekyamuli ku mutima. Baabule n'amubuuza oli bulungi nga tali bulungi. Kati amugamba mwana wattu lya. Gyonna okoma okulowooza ojja kkogga. Ate nga si kirungi gy'oli. Gina ogumaaguma ojja kumanyira.
tufirwa abaagalwa naye tubireka n'ebigenda. Russia tunuulya omwana. Russia nagambye muntu mukulu. Omwana akyali muwala muto. Kyaba amusemberera mpola mpola. Namugamba bambirya. Olaba? Kale bagamba okumanyira kuzaala obutatya. Omuntu ayinza okubagamba nga gye baasukira gamba ali omutya olw'emyaka nga gye baawula biki. Naye bw'oba otandika okuba nga obeera naye olaba ebirungi byali biki otandika okufunamu kugamba endowooza kati n'otandika okumukwatibwa ku nnaku talina beewaabwe biki. Otandika okuba nga ojja kibaawo ekyezimba mu mutima gwo ne kyezimba mpolampola ate mu buntu bulamu nga si mubi gyoba kweyagaliza ebyo byokka byokka nga weefaako bekka. Kati bw'atyo ne Rashi bwe yafuuka kati wali waka akomyewo Rashi ku luno bwajja aze n'omugenyi gwe tumanyi ffenna. Ono ye James nyini kulaga Rashi mwana muwala ono. Ate nga mwana muwala yatwala James nga kitawe kyenkana. Naye yafukamira wansi n'amubuuza alaba empisa. I'm so sorry for the loss of Ronnie. Ono yamugamba naye kitalo nnyo ekya Ronnie. It's great sympathy. Bambi yamukwata ekisa kinene nnyo. He was a great man. Yali musajja wa amaanyi. But Sharon, Naye amugamba Sharon, you don't have to worry toweraliikirira. as long as I and Rush are there. Yamugamba nga nze ne Rashi tukyaliwo. Okay? Ba mugumu. Everything will be fine. Waliwo emikwano egikira eŋŋanda. Kyekyo nkimanyi. Baamunakuwalirako nnyo. Naye tebaamweggyako. A friend in need is a friend indeed. Ti munno mu kabi ye munno ddala. Teri yali atulugunyiza mwana oyo ku bantu abo abasajja ababiri. Si James ntobe yamugamba nti kole bino wadde Lwaki omugamba nti kole bino. Babuyita buntu bulamu. Na mpisa. Va ku bantu b'ennaku zino akuyambako mu kimu bibiri ekiddirira nfunirawa. Muteekamu ssente zange nfunira mu luddawa. Ebiddiridde no z'obitegeera. Bw'ogaana kibeera kifuba. Naye bano si bwe baakola. Bano bantu balamu. Bw'obudde nga bugenda. Russia abira n'omwana ono. Naye byonna byajjako mu kukola ebintu. Bannange Russia afunye akamwenyumwenyu. Bagamba essanyu eryo akamwenyumwenyu ako kazza omuntu obuto. Kali refreshing minds. Obwongo buddamu ne bwawula buto n'owulira gamba ng'omusaayi gutandise okutambula obulungi ne wabadde weesibye ng'owulira wasumulukuse ye Rashi. Yawulira emirembe ng'ali n'omuntu ono kubanga yamulabiriranga. Olaba bwazza obuto kimwenya kimugamba Sharon Thank you for the tea. weebale nnyo kacaayi kano. So buli nnaku amwebaza. Abantu abamu temwebaza bannamwe babafumbira wadde gw'obigula gwowaguza omugaati gwogula sukaali kakyava amukwata omukono. How do you see if I marry you and you be my wife? Bannange kuliya mu bwesimbu I can't. yamugamba okiraba otya nga nkwasizza ne wa mukazi wange. So no I don't think I'll be with you. yagamba asinza kukkiriza kubanga yali azze kubeerawo bbanga ttono era ng'amanya gy'agenda. I look ugly for you. Oba nkufaanira bubi ndi mubi Not the reason. nti asi ensonga. In general, Yamugamba oli muntu mulamu every woman would love to be with you. ate omulungi buli mukazi yalibadde yettanira okuba naawe. Any problem? Naye nze ndi bwa bizibu munnange. What you see as a problem Kati is too easy to be accomplished. n'oli yamugamba gwe kyolaba ng'ekizibu ate nze kiyinza okumbeerera ekyangu okukolako n'okumaliriza. No, please. Yagaana. I'll be with you. Find another woman. Yamugamba sisubira ntisobola okuba nga nja kubba naawe noonyayo omukazi omulala. Kakati yeepimapimangamu ng'alaba ebizibu bingi oba byagenda okuwa omusajja ono. Kwegamba n'abantu abamu tumanyi okwekubagiza ne tugaana okuva ati kwegamba mu mbeera ezo. Kiba kibi. Stress kiba kibi. Yeepimapimamu. N'atya James yagamba oba bitandise bubi. Kati omuntu ono mukolere ki? Ate ekigambo ng'ekyo ng'okyogedde kiba kivuddeyo ekigambo kasita kifiibwa ku mpewo. Kiba kiwedde. Yayogera his mind. Yayogera ekimuli ku mutima. Ate bwe baagaana manyi Abafirika tulina obuzibu obwo. Bwe baagaana owulira bubi. Kati tuba tuli awo nga James wuno yamuyise. What's wrong with you? Kiki ekikuliko? I'm fine. Ndi bulungi. Sharon is fine. Ate Sharon naye ali bulungi. Scared me. Ontiisizza. I thought you were going to tell me you didn't find her home. No. Mbadde nga alugera ku nga tumusanzika. Sharon is there.
Kyaja ali munda. But James, Naye James what rush? kikyate Rush. I want you to help me. Yamugamba njagala okunyamba. Now, brother, Kikyatuli ba Luganda. Some money? Oyagala ku ssente? I don't want to go now. Sagala kwewulako ssente. Nti ate kiki? I want to marry. Yagamba njagala kuwasa. Kakati James yasooka n'amuviira n'aseka n'okuseka. Lwaki omuntu yalikoze ekintu nga kino? Kiki sisobola kuwasa. Getting married. Yamugamba Rush wase. What do you do with all these girls that Olwo ate buno obwola bubadde olina bwonna bwonna bukolera ki? I'm no longer having those girls. Kakati I'm settled. ne Rush yagamba nabakoowa mukuze. Abantu tukula emibiri nga tutukuze ebirowoozo. Girl whom I want to marry. Ye omuwala omumanyi gwe njagala okuwasa. you know the girl you want to marry? N'amumanyira wa? You haven't shown me Nga that. tonnaba munda mu nkumulitu gy'alina ennyingi. That girl you're going to marry. Ani oyo? What? Yamugamba mu Sharon. Kino kyatiisa James. Who? Ani? Mulabika amumanyi empisa mbu muntu w'abawala sina bakazi Rush. wabula abawala. Kati yamugamba Rush. Get one point. Kino kiwulire bwe kiti. There's no way Tewali getting involved in your issues. wengenda kuyingirira mu nsonga zo. Your girls in the house, you're going to go around doing your dirty games? Yamugamba omuwala ng'ali waka oli kumulaga aze kugona agabi. No, we can't. Nedda. I promise you, Yamugamba we part. Tuba twawukanye. I'm no longer having those girls. Si kyalina buwala buluwuuzaako bw'ogamba. The Russia, you know, is different from. Mpozi nga Rush gwe mmanyi mu olwaleero gwendaba wano. Rush yali musajja nga malaaya. We are parting ways. Yamugamba tugenda kwawukana. James bw'alowoozaamu omusajja olinga ejjasobola okulumyamu n'okutulugunyamu omwana w'abandi oyo. Yamugamba kkiriza. If you really changed, Kale kyaba mugamba okyuse. no obligation. Sijja kiwakanya. You can. Plus, James, Twebale nnyo. have some things. Sooka oyingire mu nnyumba. Jjangu tulabe. Kakati waliwo abantu abamanyi bannaabwe emize. Naye omuntu asobola okukyusa ku mpisa ze. Tukimanyi. Naddala ng'olina ky'oyagala oba nga kibadde onoonya abamu tebakimanyi naye kyaddaaki ng'okifunye. So abamu munnanga ab'endaguza abola baba banoonya muntu mutuufu. Abamize abamu ne bwaba alina ekasobola okuba nga mwenzi. Naye ate abamu bakozesa abangi nga banoonyamu omulungi. Oluusi ate ne babulwa. James yali amanyi omusajja ono nti muzibu nnyo. Naye ate nga Rush yagamba kati nakyuka sinze oli kampasa omuntu ono. Yamaliriza n'amuyita. Thank you, Sharon. Kakati How are you? James olwali yajja. I'm good. Sharon yajja amuwete kasoda. Uncle James, Uncle it James has been a long time. baludde okulabagana. Mighty. I guess your reason of coming here is very important. Kati kugana ono yeewuunyingire ensonga erese James wano. Sharon. Sharon wangi Rush loves you. Rush akwagala. Anjagala. Yes. I Mm. want you to marry him. Yamugamba yagala akuwase omufumbirwe. You want me to get married to Rush? Yagala nfumbirwe Rush. In case of any problem. Ne wabaawo mutawaana. Oli nnyamba. I'll always be on your side. Kati yamugamba nja kuba nkusaidiyo. Okay? Segeza James yakikoonamu. Nakkiriza nti kale kangende mukuyitire. Olaba era Rush alaba nga kimuzibuwalidde. Kiyava agamba omuntu nti gwoba oŋŋambire omuntu oyo. Bw'anaawulira obulya ku ddoboozi yo anakkiriza. Mugezeza akoze ekyagaanye. Ne mulamu namugamba mazima bw'oŋŋamba okikola nkikole. Naye olibaawo okunnyamba singa biba binzibuwalidde. Talina wa Luganda gwe yeesiganga mu mannyini bakitaawe. Oyo gwe yassaawo. Wabula ne Rush oli bw'agenda mu kisenge You amugamba have to leave. kangende. Yamugamba weebale. Yeah? Thank you so much. Weebale nnyo kyonkoledde olwaliro. Alright. Gye bayita emikwano. You have to take care of Sharon. Yamugamba Rush kuuma Sharon. Ndabirira Sharon bulungi. Omwana w'abandi tiyalina mize mibi. Kyalinako kamumogo konna bw'ovudde ku nnaku ye gy'alina etusanga ffenna abatonde. Tewali nimwotafiirwa ku muntu we. Gwe atakitukangako weesunangako naye naawe ekikyo kijja. Nnaku kyambalo. Kati tunula tugenda okudda eno. Kati ono ye Joan ne James. Ne bw'obanga olina omuntu oyinza omulagamba ng'empisa tezikola. James amanyi omuntu we. This danger matchmaker plus getting married. Akati kyewuunyisa okuba nti ffe twabaawo dde neesonda kufumbiriganwa naye ng'ate abatusooka bagenda abazze oluvannyuma bagenda kuba nga bafumbiriganwa. Alaba omuntu akyamutegeera bulungi. James yeekyanze. I swear upon the living, those two will not last. As long as I'm still on this planet. Bannange oli ya John bwagamba mbu tebajja kuwangaalayo nga nze nkyali mulamu. Kati buli
omuwala yakuviira n'agenda n'akwata ekkubiri ne bamutwala ewolala otegedde agenda kuba bulungi n'omuntu we bagenda muwasa kati lwaki ennu gwe kwata gwe tubakuwasa nga situganye empeta lwagayisako gabi oba oli awo I've never loved any man. kati tunuulira gyali mukazi wattu muli mutima agamba bannange siyagalanga wadde kufumbirwa ku musajja yenna kale okwagala omusajja tayagalanga na ku musajja n'omu I don't have naye n'amalako n'asobola sirina muntu yenna wakugamba nga bintu byange beat up women. mpuliyambwe abasajja bakuba abakazi I did not get any chance. kati bambi yalowooza ng'ayogera yekka ng'agamba singa mwanyinaze loni obadde wooli And I did not see him. akati kitaawe teyamulabako They told me he died when I was still in my mother's womb. mbu yafa akyalina mu luto lwa nnyina Please help me. aye ne maama neetaliiwo akati nuuli ebaami talinaako wayinza kugamba nti bwekiriba bwe kitindiddukira iwaagundi Me. Rush wants to marry me. And I also love him. lwaki ayagala kumpasa ate nange mwagala But how? naye kati nkole ntya How will I know that he is not going to play games with me? kati yeebuuza mu mutima ndimanya ntya nti tagenda kunzannyirako So, omanyi mubagamba nti nkuwasizza naye n'omufula ekisiimuula yali awo munne nga yeebuuza akola atya maama we yamufaako ng'akyali muto mwanyina bwatujjukira nti yali afa dda tamanyi bya bufumbo talina amubulidde kitaawe yafa muto naye munne gali agamba munnaye nkole ntya akati jjukira nti omwami ekituufu yali amwagala kati yamugamba baali bagenda ku kiddina n'amugamba afuna engoyo yambale kati buli lwajjeyo terulya pate nedde leka naawe so nonna nayagamba naye ayagala omusajja naye tamanyi bya bufumbo bamugamba nti bufumbo bugumu nnyo kati ne byakukyusa ngoyo atandise n'okwambala ez'abaana ba bolingo daba asibye balansi kati namugamba naye oli siriyasi kugamba kulanga omwana ali ngali mu katemba kikyuliko baali bagendako dda out kiki olya nga toyagala kgenda oli omuntu gulaba nga alinga toyagala kgenda tabanakufumbiriganwa oyinza okukola no bino ng'oli ku munno omuzannyisa olaba obugumiikiriza buyinza kuba nga bukoma luddawa saabagana bibaawo ebyo kati waliwo akateeteeka eryamugulira gwasookera ddala maama najja n'akateekamu figa ya mwana mula yonna evaayo nolaba ekkula ly'omuntu olaba kati oyinza okuba nga olina engoye nnyingi naye bagamba nti olwo lwe luyitawo olwo ndiki nti muzoyina zonna olwo lwe luyitawo kano ke kaali kayitawo ku olwo nga bw'akyuka bw'ati muzeyi nagamba bannange wali luddawa nga nfaafagana buno obumpooko nga bundiridde ssente mbu tebukuba nankani sigiri bibuuzo naye ano oyo yali nguli kafeero omponyezza era ebyaddange ekkula lye lino jjukira baali bamaze okukkaanya era nga bakkiriziganyizza okuba omwami n'omukyala yamugamba omponyezza bangi bannange naye okimanyi nti oli mulungi bannange abantu bamwe mubagambengako naye nobeerawo n'omuntu tolimugambako gamba naye nagamba nti omusajja ono anjagala oba tanjagala mpulira mbw atali naye reegini ebbali eyo munno mugambeko lwakiri omukiinangako nammwe abakazi mugambe ku babba bammwe bino ebintu by'omukwano bigenda either way tebiriko sayidi emu gye byekubira olaba omukwano gutandise okubeerawo kati bambi atandika okumwerabiza ebyayita naye omukazi n'abeera mu kiyunguza awa zonna wakatavaawo ng'alinganga mbuzi so n'embuzi bagikyusiza ku nkondo n'abeereyo mutambuzeeko lumu awutu mbunze nti omutambuza bajja mukwaniyayo ne wakawo basobola omumusangawo tugenda mu maaso bulambulamu kwolwo yamutambuzaako ate mbw abasajja abakulu nga badde afunye omuwala nga ye muto ku ye bamanyi bakwata obulungi kubanga ye omukwana agumanyi era balowooza nga bazadde eri abantu abo kivulaba ab'emyaka nga gyenkanankana obufumbo tebutera kuwangaala muba mukyali muno engeri y'embirigo naye olinga akusinga ku myaka akuyiiyiza akalungi n'akulowoozaako n'akufaako kyalibadde kirungi omuntu okufumbirwa omusajja akagamba nga bakusingako ku myaka kyebula ne bashugamami nga bakutte ku bavubuka abalenzi abato kiba kika akatuddako wano kulikayo bambi akantu akalungi naye omuntu n'akoma n'otugula butugubazi bwoti amukulisizaayo osiibye otya ndowooza owulira ayagala kumanya munne bw'asiibye darling tuwangi
nina keggulidde What's that? kakyako oba Close your eyes. zibiriza amaaso kakyako amugulya bungi naye mukano ka bbeeyi nnene nnyo musajja naafukamira abange ono si tuweesinyisa ebisatu laba omukwano Thank you. bwebale yamukwano ne bannange tokagadde To refuse me to eat sweet. nti baŋŋana okulya swiiti But now you are grown up. nga ndi muto nti akati okuze Right. osobola okulya nti kale But late. nja kukalya naye oluvannyuma kati oyinza okuba nga tojja kukalya naye siima nti nsiimye n'akalya oluvannyuma ne bw'oba tokalidde n'okawa omulala aba amanyi nti wakalidde muyige okusiima abantu ne bannange tunuulya yamwete kaswiti kasinyisi bisatu tukozesaako amaaso mulowooza kugula binene simanyi biki kakabi kamuli nga kamuli mu luggya kanoge olyoka okamuwe naye nga bulijjo akalaba mu luggyawo kati kavudde ku ntobo ya mutima gwo ajja kitwala nti kyamulembe nnyo bbanga nno ligenda bitandika bulungi mpolampola akati omuntu oyo engeri gy'omutandiseemu yalibadde ayagala bigende mu maaso bulijjo obadde oyangwayo naye kati raashi aluddeyo munamwana tandika okuba nga yeeraliikirira budde bugenze I heard you had a misunderstanding with your wife. so waliwo aleeta olugambo ye Joani yafuna omwami ono lumu n'amutuuza mugamba mpulya mumuni obutakkaanya Pretending. nti nedda You guys, I know your problem. emmanyi ebizibu byammwe She's barren and doesn't give back. oyo tazaala I know her very well. mumanyi bulungi She did an abortion manyi yajjamu olubuto from giving back. So era yo kyavaamu nabaana ye n'atabuka ne bamuga tajja kuddamu kuzaala ani gwolimbalimba kati wulya bone Joani bwayogera ebibi lindako soko Joani era agenda kwogerera munne ebigambo bwamumanyi nnyo mbu bamugjamu nabaana ebifaananako ng'ebyo mutasobola kuzaala Joani Why is it that she didn't tell me about it? lwaki kyakiŋŋambako Rush. raashi Serious. naawe bali I serious tell you that. nga nakigamba And you call off the wedding. watanga embaga okisazizaamu Such foolish. ani aba omusiru bw'ati Okay. kale Count on me. I'm going to get you a young, beautiful girl. kati emuga ngenda kufunira oluwala oluto Even a virgin. And ate nga lukyalina mbeerera children. lwekoli kuzaalira abaana You can get her now. n'ennamba ye yiiyo amuwereddewo n'ennamba kitegeeza guno mupango naye ne musajja mukulu yagigaana n'agamba nedda kati bana etunulya yagamba mutajja bakkiriza kubeera mirembe embaga yaliwo era bintu byatambula bulungi nnyo n'amuwasiza ddala kati era ennugu akyagirina mbuno Joani mu bintu bye byeyakolanga eyo yafuniranga embuto ze bagenda namugjamu mbuto oba yagenda kujjamu lubuto ekyamuviiramu kati tasobola kuzaala owulya bannange kino kyaluma nnyo raashi kale bw'obanga n'omuntu wo oba omufunye mu makubo gatya mukwate empola abantu gye bali abatabaagaliza si bonna nti bajja kukwagaliza oyo Joani alina ennugu ku mwana muwala kigamba n'olowooza omuntu wakyakyawa munne nga tenaye kibi kiri amukoze bamuleeta ewuwe n'amugubaganya akati nga bw'omanyi abasajja Tell me that you had an abortion. lwaki tuwaŋŋamba ntibajjamu lubuto ekiki Abomination. abomination kikafuuwe kivve Abortion since I was young. nze sijja nga muntu kasogedde ngambirawo Not to have children again? bakugjamu n'abaana tukyatutana kuddamu kuzaala You mean people are going to use this opportunity to start akati yamugamba kyogamba abantu bagenda kukozesa kakisa kano kutwawukanya and do what pleases you? kola kyoyagala Nonsense. nonsense nti naawe nonsense kigambo ekyo edda nga kinnuma nnyo nguli akiŋŋambye so kitegeeza no sense nti temuli makulu naye kisinzirawo kiteeseddewa banga ki era buddamu badde ku nsonga ki kati bambi mwana muwala yagamba temuli na nsonga omwo so y'omusajja yasobola kugenda mu maaso nakunoonyereza ayinza okitwala nti kikulu kyekyo oba nedda eŋŋambo nnungi naye eŋŋambo mbi katugenda okudda ku diva omumanyi yoyo kuva dda nga muntu mikyacyo ayebereyo ne wajje musi koona dansi gwe mukama yakuseera akabina naye maama n'atalina maama naye anyoola tuna akabugaana maama fe abatalina bubina koona dansi ne munne nga wuuno n'omulaba maama gwe oyina ebbina oyina figa wakula naye empisa ziri zitya mwina we muteeraba mwansobera kale
kale ngakuwe ekikyate I go to a guy with mega jelly. kati yamugambye nkufumidde kyali wangi nze diva nze namama ngeno mukuba kafiga omanyi abamu bagala nnyo busirimu fiiti simanyi bumwita mu modo okakasa sister Serious. konawo bwamupangidde bwaba mumwagala nnyo simanyi mubwita busirimu modo edda babwitanga busirimu naye endwadde bwe yajja nga birina okukyukamu kati mweta ba modo kale tugenda okuddawa mukazi wattu katujukira nti mukyali waka omwami akumu kati buyisi olaba amatayi gonna galebera So you don't even want to come back. lwaki tokyagana kudda Spend the night there. Don't you have... kati mbwakiri yalibadde alwayo nga bulijjo kati n'okusula yatandise okusulayo Me like that. How do you want me to talk to you, woman? kati yamugamba ng'oyogera bubi nti oyagala nkuddemu ntya Rush, I'm your wife. Flash ndi mukazi wo Feel like genda muli being found on the streets. kati nyamugamba mazima ogendedde ku lugambo ekiwala ekito kale mannaye nga wali abo abanoonya babaagalanga abo bali innocent naye mukama akuyamba nga osabanga mukama akuyambe osanga omuntu omutuufu mu bulamu bwo kubanga omuntu omutuufu akuwa emirembe naye bw'olisanga omukyamu ng'ate amazima gw'oli muntu mulamu oli muntu mulungi olyevuma ensi eno so ng'ensi simbi naye saba omukisa gutambule naawe oba kugamba gukubeereko ofune omuntu omulungi kikulu nnyo mwana w'abandi oyo yabeeta bonaabona naate mukwane mingi mwewale mukwane mitono kwana mingi bagamba kwana mingi weesige mitono kubanga toyinza kukirowoozaamu nti yalibadde John nga yagwerera omwana muwala ono ebigambo ebibwa ebityo akati tutudde ku dining bu message bujja awulusi manyi buweereza oliwo ka text message meet me at the restaurant You will find both of us there. nange ojja tusangayo ffembiriri bubaka bubadde bugamba nti nsinkana ku restaurant balina restaurant yaabwe ndowooza eno essimu ya mwami kati agenda okuvayo abadde ava kunaaba ogera ne emyaka gy'omusajja ngono Rashi kijja kitanga ebbanga lyonna abaita naafuna mukazi abamu bagamba nti nze mbadde nninda naye abamu gibamize sebo mukasookedde ngononya tofunangayo talina mukazi wa wabbali tazalanga na ku mwana tugambe bwe ng'oba oluddewo akati message yagifunye era yogayoga bali butoola kifo kyawe batira okugenda ekitegeeza restaurant era nga bali butoola naye oweeka yategedde kati nga bajja kafo kaabwe kati yafunayo owebbali kubanga bamugamba nti oweeka tasobola muzaalira mwana mugenzeko ne mwekebeza olina wali ogenze kuwa kugamba physician n'akebera omuntu woyo dokita tugambe so ne yabadde yatuuse dda yayambadde bulungi nnyo omukazi kugamba owe ekitiibwa What's going on here? kiki n'amwekanga Are you here? okukola ki wano You are supposed to be out. olina kubiraka I said go back. ddayo Go back. yamuboggolera era kati ng'omuntu yatuuzibwa yatambula ddeeka naye abakuba bannakapanka bano bannaluwali awo ayola mukazi munne naye era yatambula kubanga yatuuzibwa yakulira mu maka oba awo maama yamubuulyako ekitundu kyeyasobola oluusi n'abamu bakoze bamanyi ennaku yaabwe kubanga tumanyi nti maama oyo yafa muto naye oba oli amumanyina yali amubuuliriddeko bye yali amubuuliriddeko so n'obutonde mwebuli nga muli mu mutima mu kintu kigamba nti weefuge omuntu ow'omunda bw'abanga mulungi nawe ojja kuba mulungi naye omuntu ow'omunda bw'abanga mubi maama ne bakubuulirira biyita ku mutwe kasita amanyi munnange enkota yiye kaavi ku bali abagenda n'ebiwagu Rush. tuli waka Rush You want to talk to me anymore. tokyagana kwogerako nange To talk about what? twogere ki I suggest we sit down and talk. twali tuddeko wansi ne twogera ng'omwami n'omukyala Did I do anything wrong, my dear? yamugamba ensonga You did nothing. tolina kyoli okoze I know what he said. And ate kati kiki what about the woman I fought? ate omukazi gunakusanga naye jjo yamubuuza omukazi oli She's my new wife. n'amugambye mukazi wange omupya Rush. Lwashi mugole Say to get another wife. ate lwaki ogenda okufuna omukazi omulala The wife. Since that you wanted to hear. kati yamugamba nyina omukazi omulala
owaddeyo justice oyagala kuwulira buwulizi kati okitegedde waliwo okuwulira nga bagambye mu ŋŋambo ne kati mukasa yakitegedde nyina omukazi omulala nyina mugole awo olabira nagamba dda digiri y'abakazi bufumbo oyinza okuwanawana nasoma nyina masters doctorate biki yes naye oli mufumbo takyagala nakulya Getting a new wife doesn't mean forgetting the one. kati amugaba obanga olina omukazi omupeya mugule tekitegeeza mu tojja kulya No, you don't produce ate bagutuzaala a new wife who can give me a child. njagala mukazi mulala asobola okunzaalira omwana You can't give me a child. tosobola kunzaalira I can't stand on such a situation. yegamba tasobola kugumikiriza mbeera bweti bannange n'obutazaala obugumba kibi bintu bingi ebibaawo naye obugumba kibi kiruma abamu ne bagenda ne batuka ewala ennyo okuwaayo ebitaweebwayo bafune enzaalo akati aba ripooti kuva omusawo wayise ebbanga ripooti okuva mu ddwaliro bannange Sharon ali best ali lubuto nga nno yagala obbirabako kati olaba buswavu kikyate Happy for me. tosanyuse gyendi tonsanyukiddeko Nah. ndi lubuto akati laba oyinza okubagamba nga muli owulidde nga nakolamu ensobi kati abamu ensonyi bazifuula obusungu yavaawo olwo bakozekoze ebintu bingi bagamba ebintu bingi onyiyiddwa omuntu omukooye si omukoyera obwereere yamulekangawo enfunda ne ziyita omukazi obuto olukulidde ddala yamusuulawo ate abasigula baba n'emize emirala mubaamu n'obulogo so akusigula takuba byoyagala mukazi wattu yafuna olubuto ne lukula naye amazima omusajja ng'akyali mu mize giri lwaki temweddamu bannange And where do you think you're coming? baakulimba naye kati amazima wagategeera Where do you think you're coming from at this time? kati mugamba ovanga wa nti nva kukola ku ssaawa mmeka That's what you call work. That's Eh? what you call work. God. mukazi wattu What kind of work is that? naye agamba kanyombeko What kind of work is that? Every time job. mu buli kaseera mulimu Just spending money on women. Look at it. sente ozoononya ku bakazi kye kyokka Thing. tunuulya What do you think you're doing? Do you think I'm stupid? naye olowooza ndi musiru I'm stupid. siri musiru Stupid. oli musiru I'm not. nedda I'm not your man. I'm not. oli muguwaddalu nti siri muguwaddalu Look at it. tunuulya I'm tired of this nonsense. mbu yakooye kyava amukwata ye mukazi omuzito yamugenda muggunda mutwe ku lubuto yamuggunda mutwe olaba nanga basajja eyo yensi bwe bufumbo ye digiri esinga obuzito n'ekitiibwa mu bakazi wayise emyaka 25 oluvannyuma biki ebyaddirira tugenda mu maaso oli ne VJ Ronnie the Master aka Survivor. Tuli ku bulumi tulaba obulumi That was it, my son. kakati nno bannange yazaala omwana uno mukulu mutabani bamwita Alkam naye tata w'omwana yafa era munenga amukaabira munakuwalirako ne mugamba maama That means that my father was a problem to you. kitegeeza tata wange yali kizibu gy'oli Miss him. ti musubwa He's the tata wa Alkama yafa most in this world. kale nga maama gamba munnanga ate mukuba omukwano okwagala gwe nali njagala yekayika mu nsi muno Story to you. musajja gwe yasookerako obule gwe yasembako n'okusembako taddangamu kwagala mulala kati nnamwandu naye yazaala Alkama My favorite. amugamba munnaye gwe mwana ngwe nsinga okwagala And no one can take away that from me. yamugamba nkwagala ate n'omwayi kintwalako baali kinzijjako yazaala mwana wa bulenzi oye mutabani gwalina Mother, Yes. I'm going out for a short time. akati I'll be coming back soon. omutabani abya ne maama we nga amugamba ngenda kutambulako maama ngenda kuwanguwayo Be careful. kati mugamba mwana wange we bamwegendereza Bye-bye. bye When you're walking and come back safe. yamugamba munange wegendereze Bye. okomewo bulungi n'amusiibula akuze naye munnange abantu b'ekibuga bakola bulungi kyembaagalako oba kulya bisiike bakola bulungi tebakaddibwa nkaddiwa ya mukyalo eri kugwa mbugubugu Guys,
osanga omukazi ng'ali mu kibuga envi naye ng'alina naye ng'agamba akantekemu akadaayi I will replace it. n'atambula n'omulembe akati bano bakwano ba munnaffe Fine. And next time, yagenda n'akozesa ssente nga tabagambye bulungi balancing books. okubalansinga ebitabo nga tebazaba naga ngenda zizzaawo Where are we hanging out now? Because kati bagenda kutambulako lwaliyo tuddako wa The exact place where we can be in the woods bagenda onagamba tugenda in the woods are cold. wali wakakkamu waweevu eriyo ebyana use my car. No. tuli bakweyambisa muloka yange I'm going to use my Yeah, car yeah, because yeah. I know. kati buli omu ajja kuvuga yiye I will not take. I will they not said I take. don't drink and drive. akati mbu bw'ovuga eyiyo kubanga gwe oba bavuze ate otamidde bagamba mbu don't drink and drive kale baleka abavubuka batune nga banako ebyekoleddewo n'emmotoka balina amanya kacyo kano bw'obanga kugamba oli muvubuka bakulabanga serebu oli ate nga teweevuga mbutoba oyo kye bakuyita abamu emmotoka ze mukulembeza ennyo well buli omu alina priority ye tuddako wano akama ne maama we As I told you. kati banyumizanyumizaamu omwana ono alina bingi byasuubiza maama we Pay you one day. yamugamba maama nja kukusasula mbwamusasula okubanga yamuzaana omumukuza amukuzizza omutuusa wano maama we yamugamba tosobola You don't know what pains we go through. tosobola kusasula muzadde wo kubanga tomanyi bulumi bwe tuyitamu For me, I told you. maama nze kugambye Pay you. nja kukusasula Okay? eriyo omwana asobola okusasula taata we ba maama we kati bamuyagala kale tunalaba I wash my eyes. seba asuubiza okusasula maama we eriyo abakolera abazadde baabwe ebirungi babula oluusi omu n'agamba nti nina okuyita ndoza biyiseewo ku binnamukolera Kama, oba kale mu kumuzaala Alkama. kati alkama aba afuluma ne bamuyita What's that? kali kaki Which one? kiki wano waliwo emmeeza naye nga yaŋŋoma kuliko leediyo Radio. nti eno leediyo maama maama gy'amubuuza maama tamanyi leediyo alkama anaagenda Alkama. n'addamu n'amuyita omugwokulira You said what's that? ogambye kiri kiki ekyo It's radio. leediyo maama akati alkama naye yeewuunye mwakozesanga gramofoni ono omukazi si ye mukulu ennyo ekiri awo leediyo zaavadde kale genda kiki leediyo buleediyo gyotamanyi Alkama. n'addamu n'amuyita Alkama. n'akomawo muwulize Remind me again. sooka oddemu onzijukize That? koze ekyo ki kati bw'obeera gwe okola otya maama wo si muwungutufu si mulwadde This for the last time. maama nkigamba ogusembayo Is eno a radio. eno leediyo n'agimuleetera ddala agimulage Have you seen it? ogirabye I'm doing something. Please. Alkama. kyava mugakama Has to come. sooka ojje kanjagala otunuulire bulungi nnyo akatundu kano Alkama, yamugamba alkama I told you, n'aggamba you can never pay me. nti toyinza kunsasula Only 3 times I asked. emirundi gibadde 3 gyokka gye nkubuuzizza But you used to touch into fire. naye laba bw'ofuuse naye wakolanga biki Your brother's bed. noyonona wansi n'ensiimulawo n'ofuisa ku buliri n'enjoza engoye n'osula You can never. kyenva gamba toyinza kusasula maama wo But you will never pay me. oyinza okukola byonna No child naye of toyinza kukola ki us who kunsasula ever pay their parents kati yamugamba ku nsi kuno tekuli mwana asobola kusasula bazadde we for their children. kubanga abazadde bayita mu bingi nnyo okukuza abaana baabwe bannanga omuzadde omwana anyiiza omuzadde oba emirundi emeka obudde olunaku olumu oba mu katikitiki akamu yamulaga kantu katono nnyo nti nkwisa emirundi 3 naye owulidde nga zivuddeko naye nze emyaka gyonna nga nkulabirira kale toyinza kusasula kagezo katono nnyo nnyo nnyako kakulaga mukama naye gyako mutusonyiwa kati gwe mukwano gwo oba munna akunyiiza n'ogana omumusonyiwa newoza mukama akusonyiwa emirundi emeka emyaka gy'omala ku nsi kale tewali mwana asobola kusasula muzadde w'ekintu kyonna newankubadde waliwo abazadde abataliira balungi nga yazaala n'asulaawo n'akoma ne bigira naye ate era nekyobutakutuulira kikulu nnyo kubanga ye katonda ow'oku nsi era tolina wenza kimwebaza toyinza gwe ate mumuzaala kale omuzadde takikola ki tasingibwa tugenda mu maaso Hi, baby. Ha, kati yamula n'afuna ekiwala I'm good too. kikyala kye alkama bali bonna
mbadde nokufumbidde akantu akalungi Go shower. sooka onaabe We're diving again. ogende ku dining nja kuba mmaze kutegeka How is my mother? maama wange ali atya Fine. ali bulungi Alkama abeera ne maama we ate nga alina girlfriend we ba mukazi we I know how her day was. ng'anka oyo olwaliro alina omukyala Mom! bitandikire mu girlfriend n'avaamu omukyala akati ono asaane kukwemumuunya It's his mother. It's like I don't have my own parents too. ono ng'anankubako maama we But I can talk. nze siina bazadde bange ekyokukola nkitegedde kati wulira gwe yaleeta muntu we muganzi we oba girlfriend we bw'agamba mu mutima gwe nti ng'anankubako nnyina alowooza nsiina bange nja mumulaga kati maama wabbaawo ate gwe olinako ennugu mukubanga munno awulira nga amuwaana amwagala kati bagenda okulya emmere oba maama yaluma kaki Fine. kiki I made a stone. alidde ejjinja Worry. I'm fine. kakati mmere ekyeberamu amayinja kyobulanzi omuceere ogumu sitera gwagala gugulya muceere alabika ono yabikoze abigenderedde era nga balina engeri gye beetunuuliramu balina engeri gye beetunuuliramu maama wa Alkama ne Nankyala ono I'm not going to come for my mother. kati What does that mean? Alkama abuuza My mother has no problem. maama wange talina mutawona gy'oli Say, I'm not cooking with my mother anymore. so n'agamba yesimwe Sherry, remember teyeeyagala nga maama wono waali where I'm from and the problem we've been through. akati emugana tuvudde wala ne maama wange tuyise wazibu I know all that. manyi But I saw it from the very beginning. naye sinakirabyewo ku ntandikwa ya byonna And I just ignored that because I love you. ne ŋŋuma bugumi kubanga nali nkwagala No? naye nedda Sherry, look at my mother. kati mugaa Sheri How we are here. The way tunuulira she has nowhere to stay. maama wange muteekwa talina waasobola kubeera Home is a home. bwembeera wewawe so maama ate oba abadde ayita Alkama kati weetegereza omuntu oli nnyazaalawo tubi oba kale nnyazaalawo naye afunye obuzibu nagana nogenda omuyamba kati abo bemwagala abo abamu simanyi Alkama ayagala omuntu wono okimanyi bamuse Sheri naye nga ate Sheri teyagala maama wa Alkama bagamba nti omuntu atakuwagalira muzadde Sherry, taba wa mulembe Sherry. Sheri nga nnaafaayo abamu temweraba I'm going for work. ngenda kukola Going to prepare for me some breakfast. naye tosobodde nakunfumulira kyanca ndaba nno bwamuziimuula abamu genda mweraba obulungi simanyi gano gafigafiga ge mulina sebo Sheri kati afuuse Sheri Sin, now you have started even talking to me like that. kati aneso nomuddamu nga bw'ayagala Sweet. tolina nnyeko akufumbire This is just the beginning. eno nno ntandikwa From today onwards, okuva na leero mother is going to start cooking for you food. kati mbu maama oyo abaamufumbiranga You cooked yesterday. Why can't she say whatever she wants? ayogere nga bw'ayagala jombo alabika mama ne maama yafumbye Sherry, Sheri stop talking to my mother like that. ate anese omuyitaayita She loves you. Hey, maama wange akwagala if I were you, I would have left for work. kati amugamba singa mbadde gwe nabadde ngenda nenkola kubanga onamugamba munnange nga tunaakabugaana ate oba munnange oli mutabani we so bagamba nti ate era omuntu ng'anayagala omuntu munne ng'obadde omusanga ne maama oba n'abaana be yagalamu bali abalala gojja kuba omuwangudde omuntu nga takwagalidde mwana wo gw'ozadde oba maama oba taatawo awo omukwano mubasigula gye guva notanjagalira maama wange kati gwe mba nkwagalako ki kale wansanga nyina abaana bange tobaagadde kati gwe mba nkwagalako ki abasinga obungi bategeera baagalamu bali naawe n'akuwangula mpolampola munnange maama wa Alkama waali naye Alkama ennaku zino munaku bwavu bino ebigenda mu maaso maama we bamutulugunya ate baludde eyamwekuliza so n'omukyalo ono alina obuzibu amanyi Mother. But what is that supposed to mean? Outcome. Alkama In most cases, when you are in love, you have to sacrifice your happiness to make others. maama yamugamba nti bw'obanga olina omwagalwa oba gw'oyagala essanyu eriri ate munnange liwangayo ye n'aba bulungi olyefirizanga But is that how she's supposed to repay me? ne maama nga mukoledde bingi nga mulaze okwagala bw'ate bw'alina okunsasula When you are in marriage, you have to be ready for all this. maama nga mugamba bw'obanga oli mu bufumbo Don't
obanga mugumiikiriza bino bisuubira. Care of all this. Alkama ayagala maama we. Naye maama yayita wazibu kuvanga muto amanyi bingi yabiraba. Kale obufumbo si kuwannaanya si kwota. Maama yazaalibwa n'akulanga ennaku agirina era bw'atukufa mpaka bbawe kufa. Essanyu eraba ttono kugamba oyo omuntu ayinza okukuza ng'akutuuliziza n'akubuulirira era nawe oba omu amagezi n'okwata n'oyiga. Kati ono ye Sheri alongoosa waka. My daughter, Mwana wange haven't you prepared something? As I'm too hungry. maama n'enjala emuluma tonaka bwatageseeyo. N'amusooza. Ekimu ku bivumo ky'essaagalira ddala kuyisa muntu mu mannyogo. Why do you treat me like that? Naye lwaki tuggonga omumpisa bw'otyo onsiramu bw'otyo kiki? Don't you know where the kitchen is? Tomanyi kiyungu gye kiri? Go cook food for yourself. Genda weefumbire. N'asooza. Don't say that. Naye lwaki oyogera bw'otyo? Your mother? Nze maama w'omulamba nti maama wange mumanyi. Don't dare waste your time. Tokiddanga namukuŋŋamba oli maama wange. You told your son, Wagambye mutabani wo bad woman. Go cook food for yourself. genda ne weefumbire. Your son too. Mbadde naye omuzaala. Anti bw'aba mumanyi okwogeramu nze nafumbye olwalyo kati mbwagenda ddemu afumbe. Kati munnange asoma no katabo nga tamusanga. Go do it. Why? What are you doing with my book? Okola kina katabo kange? What are you doing with my book? Okola kina ekitabo kyange? Do you want to learn new techniques of winning over my boyfriend? Wegamba bakuyiga bukolomoni bupya. Surprise! Olyoka onzigyeko omusajja wange. Surprise! Gitamwagazizza omutabani. Never again. N'amusuka n'asamba n'okusamba bannange. Kati ogamba otya omukazi azaala omusajja akuwasa ng'oyiga bukolomoni onzibeko omusajja kati omwagazizza n'omwana we. Anti muwandika obuntu bwe musoma mu magazini bwe muwulira mu firimu bavijje nga tubwogera obw'omukwano kati naye abadde abuwandika obuli mu nnyimba abadde ayisa mu maaso munnange ate naye yasomako. Bamusambye emigere amwagazizza mutabani we. Kati omukazi omukulu ngono yali badde abonaabonera ki? Ekimbonyabonya omwana gwe yazaala ate eyali badde amuwa essanyu. Kati no tuzaalibwa nga tukaaba abamu ne bakula nga babonaabona. Kati ono essanyu alirifuna ludda wa? Alkama. Sheri. How comes that your husband comes back and you don't offload him? Kakati ondaba otya nga nnyingi zinutantikulla. So that I'm reading something. Mbu alinayo byasoma. Bannange abo nsanga nga bagenzi ne bwe bamulungi nga bakuyiwako amazzi ne baganywa. Tonsalako njogera osazeeko. Ebimu muyigo bikubanga n'empi. So, it has hurt you all this long. You want your mother to do everything in the house. That's what. Why is it that smooth? Kati ensonga efuuse maama yafuuse ensonga wano. You want my mother to hit the son and she doesn't talk about it. Kwegamba maama alabe ekintu agane kyogerako. I did not cook the food for her. It was yours. And another thing, I did not come to cook for your family. Kati Ssabambuye yasazeewo aleme kufumbira maama wono mmere. Mbadde gubagamba naye kyasajja kujja wano kukolera buli omu mirimo. Azzemu asazeeko. Mujja kudiba nnyo temunnaba ati kankubuulire. Mujja kudiba nnyo. Tuddangawo n'osanga nakyeyombekedde muwala mutono gamba bannange kiki? Mpisa temulina. Mwafuuka bigaali by'abayita buli omu n'akozesaako n'agenda. Oli awo ofuuse ekinaabiro ekibaafu kijjakuuzi. Mulabye nnyo mpisa. Kati mukazi wattu aba atudde wano olwalyo ng'onamusanga ali mu kagiraasi anywera mu kagiraasi. Given you permission to use my. Kati yamubuuza olukusa yaluggyeyo olunywera mu kagiraasi ke. Who has given you permission to use my glass, my precious glass? Bakagiraasi ke kasinga okwagala. A glass in a house, a glass mu nnyumba nga mutabani we yagigula n'ogigula. Kati bamubuuza akagiraasi. Tell me. Mbulya amwambudde. Naye bano mubasanga wa? Maama n'amuyira amazzi. Omuntu oyo akuzaala. Even waste my time. Amaziga g'omuntu oyo aga buli nnaku tegagenda kukuwa mirembe. N'akulula mukazi wattu okuzaalira omusajja yakola nsobi. To use my glass again. Toddangamu nnyabula. For the village. Huh? Don't. Stupid thing. Bw'agenda awuuzuma akola eŋŋambo ku kyalo kuno. Mujja kubonaabona nnyo.
nze sikyasaasira buli omu amanye ebizibu ate buli omu amanye ekintu kyakoze bwe mudde ebbaliyo ne mutula mwekka mulowoozenga mu meditatinge nga mwekubemu mu bifuba lwaki mbunaabuna tebannanga abamu tewali babaloga abamu mwetusiza ku bizibu bwe balondoola agamaziga gabikako eddaaga g'abantu abakulu abo Kampala asomba ate mukyabonaabona nnyo akati Another kid? Since the first one I got also died. yazaala omwana asooka n'afa Who told you that every kid you kati bagamba owookubiri nti ate nono era muzaala afe nti naye ani yaggamba Someone putting charm on Abdo. nti bajja kufa nga bati Tonight I dreamt someone putting. kakati mbu yaloota nga lwabaloga galissa ku mwango wali I saw charm. then baŋŋamba nti waliwo atuluga ne ndoota n'okuloota kati ayinza ani ayinza okuba nga atuluga Ask. Obviously that's your mother. obuuza She doesn't want me to get. era nnyuka alina okuba nga yatuloga She's the one who tayagala nzaale discourages I'm getting. kyovula zino embuto zivaamu zonna olwakuba yatuloga worry. Things will work out. kati yamugaa tofayo bijja kutereera akyamwagala omanyi wali kugumiikiriza omuntu wo akati bigenda olwaleero sheri nalabika nga yalabika akooye Let's go, Yvonne. kyate Where do you want to go? kikyoyagala kugenda Out of your things. I'm leaving. nze ŋŋenda Why? naye kiki Look, sheri raba it's going to be fine. I can't walk with your mother. yagamba takyasobola kugumiikiriza kuba na maama we Your mother. beera ne maama wo kati ekimunobya mbu maama wa munne Okay, sit down. yamuga akalindako Sit down. akati njala otunulya abantu wakati waabo osalawo okuba naani I'm going to send my mother away from. oli omusajja ngenda kugoba maama I'm sorry for everything which has happened. nsonyiwa byonna byonna byakutuusizza ku bibaddewo Send her just now. mugoberewo kaakati Everything is going to be fine. She's going yamuga tofaayo right now. Just agenda kugenderyawo ku ssaawa eno akati bannange tewali baddewo olwaliro nga maama woyo si yakuzaala agumiikiriza ebbanga lyonna wawulyako yakutuuzako n'okutuuzako era byonna obimanyi byonna bimuyiseemu naye kati omukazi gw'omanyi n'agayisa gaagabi ni lwaki owakalisiganye maama w'omukyamu totuula ne muwugira ng'omuzadde n'omwana kati najja things have worsened. maama ebintu bitabukidde ddala I've got you some house down at the edge of our land yamugamba nakufunidde ennyumba eri ku nkomerero y'ekibanja for some time. ojja kugirooberayo eyo ampangisiriza ennyumba I do want to do that. kati lwaki ogala okukola bwoti Because my wife wants to leave me. mukazi wange ayagala kuŋŋendako She's preparing to go. ayagala nagenda ku bitugirya bino I love her so much. ate mwagala nnyo Alkama, you have chosen the woman. kati Sin over. yamugamba alcam osazeewo ogendera omukazi okusinga nze gwe omuntu gw'otamanyi gw'osabye obulabi obukulu Martha, don't call my wife a stranger. maama tugamba nti mukazi wange we wabbali Alkama, alkama I'm the one who gave birth to you nze nakuzaala and suffered with you all this time. bonyeebonye naawe ebbanga lino lyonna ly'obulamu bwo I've decided you're leaving. nze nsazeewo maama gw'ogenda I'm not going there. maama n'agaana Mother, if I decide kati njagala okimanye nti oluusi n'ettaka ku muli bw'ogamba ettaka eryo si gwe waligula ekibanja ky'oliko n'ennyumba gy'ogobamu nnyoko si yaliiyo yali yakitaawo maama wo alina obuvunaanyizibwa yennyini nnyumba eno kuba nti abantu mugenda ne mugamba mu biki simanyi musika byakoze bitya naye ennyumba eyo gy'ogamba kibanja ky'ogamba kyali kyakitaawo na maama wo amugobye okasukira otya nnyoko ebintu wabweru olw'omukazi siganye maama wayinza okubanga mubi ne bakadde abo abamu babi naye waliwo ekisigalawo nga tekijja kuva yakuzaala wakiri ensonga muzituulemu bulungi amugobye bannange kale abantu bannange babonaabona ku nsi omukazi ono ayise wazibu ne bagoba nkufunidde akayumba eri ku nkomerero y'ekibanja kyaffe omukazi yagumiikiriza n'abonaabona olw'okubeera gwe azeemu akaabye era ng'ali lubuto lwo yakaabanga bukaabi baleka mu nnyumba n'aguma mukazi wattu kati n'oweebuuza mukama nze nakola ki kyessa alikoze akulaba
n'atunuulira omwana amazima gw'ozaala emyezi omwenda egyo ekyenda kyo yasiibula naye amaziga ago si ge malungi ate bangi musiriwadde kubanga sinza kuwaana nti kyewakola kya mulembe nnyo musiriwala nnyo nga mukola ebikolwa ebyo oyo katonda ow'oku nsi gw'oliko gw'okola ki gw'obonyaabonya yamugoba yasigaza omukazi akumanyira nawe n'akuvuma enkya ne bannange akati waliwo ab'emikwana abamanya ku nsonga zino ono yajja maama ali bulungi ewakaawe eri tetukyabeera naye lwaki mubaye tebakyakolagana na mukazi we ate nga mukazi ayagala nnyo mukazi we ono Alkama yamuganduza maama tekyalibadde kisooka nti oba oli ekituufu nkuwulidde bulungi akati mbu maama ekyo si kyekikulembera kati kene mugamba nja nakukyawo olwemena kuba mukwano gwange gundi yemugamba olina mukwano gwange nange tuli muganda wange nolwekyo tuveeko Alkama ono baba amukola mu ddulu baki Alkama kino kimanye okuva gye ndi genda weetondere maama wo singa si kyo yamugamba nti mutakola ekyo nti ate kiki eri abaabalaba abantu abamu abakulu mu birowoozo Alkama yagaana mbe maama katonyumya ezo mboozi history kazi watu yaddayo laba gyali eyo ono yali baita kyasona kudda okukwatanga nkumbi kati ndi wagenda okukwata kakusimu kana abeeko waatema amaziga ge gayitamu aga amaziga tolowooza nti kugamba gasimula munye tolowooza nti ebyo byeboogera abakazi abakulu abo biba birungi gye tuli abaana nga tukyalina bazadde baffe tulina okumanya nti abo tulina obbasanyusanga ne babanga mirembe buli waga nti omwana wange oyo omwagala egyo mikisa abeere bulungi egyo mikisa naye buli waligamba nti ali baalaba ki bikolimo mugenda mugamba nze simanyi biki bandoga maama sawo mugagenzeemu simanyi ngende wa pasita kakanda ansabire akusabirako ki nga gw'obyenoonyeza enkya n'eggulu gw'obinoonya maama waako kaabira amaziga gakulukuta enkya n'eggulu kitaawe agenda omunywesa n'emyenge teyalina munywamu enkati asula mu mabbala lwakubeera ggwe bakukkuluma tojja kufuna mirembe oyinza okulaba nga biri bulungi naye oba oli awo wali badde osingawo kazi watu ali mu bulumi obuyitirivu omwana gwe yazaala tugenda mu maaso bakayita obulumi akati wali omulala eyajja Alkamanya kyenkubuuza kimu omaze ebbanga ki nga tolaba maama wo yagamba mu biwanvu naye bagiddemu oluvannyuma embuuzi nti teka naawe twogere ku nsonga eyo Alkama agamba yabimanyi ebyaliwo takyagala kunyumya ku mboozi ya maama we akati ono amugamba toli wa maka gange nti gundi kankutereezi bireka nvaako maama yayeeta embeera etali nnungi waka tayagala muntu yenna anyumya ku mboozi ya maama we bagamba emyezi nga gijjo nga zimaze okuyitawo oluvannyuma months later maama ali eyo akati tuli wano wa Alkama bano be b'omukwano mikwano gye ono abadde azza okugerako na Alkama balinayo ddiiru yaabwe naye mu Alkama tafaanana bulungi about 2 days coming. I think the package will be there from now. Omwana akuma omunaku nga 2 oba 3. The money is not a problem right now. Sente si kyekizibu mbu. We have enough money. Sente zo weeziri. Naye Alkama mulwadde. Mbu munaku 2 oba 3 n'aba bulungiko. Oyinza okukirowoozaako bw'otyo.
But the man doesn't look fine. Naye kyali tafaananye bulungi. Told him about go seeing his mother then. Nakati ono yeebuuza oba ensonga eva ku kulaba butagenda kulaba maama we. Omanyi waliwo abantu abamu kugamba ababaddewo ennyo mu nkola yaffe ey'ekiddugavu. Culture wise nga bamanyi ti omukadde omukazi oyo wadde taata tugambe olina obbakwata obulungi. Erimu teriba ddogo. Agaba amaziga g'abakadde abo. Olaba? Kati baasiibula. Maama wa munnaabwe yaali eno. Naye nga munnange emikwano egimu gikira eŋŋanda. Abamu bakyalowooza ku Alkama. Mu kibuga muno omuntu yali beetajaawo kulimaalima bino omukazi byalima naye ettaka lyabwe alina waatemeratemera yali badde si yatematema nga waba wacyafu nga mumanyi ekibuga waba wacyafu. Kati ono ng'ajja mukwano gwa Alkama. Namanya nti si musanyufu naye yajja amwetondere ku lwa mutabani we. Ono omukyala agenda alabye mutabani we mwana mulwadde naye nga leka ne maama wa Alkama yanyiiga nnyo. Munyiivu laba takyagala kulya kantu konna kava wa Alkama oba kakwata ku Alkama. Omwani yangoba wadde okujja okundaba nange nalwala nagaana okujja okundaba. Mistakes are made by Kati yamugamba ensobi maama zikolebwa abantu. you. Forgive. Musonyiwe. What do you want from me? Naye njagaza akigwe. You go. Genda. Go away from me. Amugobye. Away. Bwagaaniya obeerawo. Kenjagala ku bakyala abo obeerawo nnyabula baba waana. Nawe nabo mufaanana. You go. Never come back here again. Toddanga na wano. Katunuulira banno be bakufaako oli wansi lunyoola. Eri endwadde zonoonyeza eddagala ne ligaana. Bamutwale ku kitanda ne bakugobayo. Ng'ebintu biri awo jasi bya busiru. Endwadde eno yamuluma. I'm also going with my son. Maama we yajjako olwo n'alaba ng'ayalekawo mutabani kale kaasonyiwe. Gaba nno kino kireega ebiseera. Oyinza okuba ng'oli mulungi naye obulungi bwe buno obw'okungulu tebukola. Maama yasonyiwa. Katonda wange. If not, take me next year. Yagamba ekifo ky'okutwalamu omwana wange wakyetwalamu nze. Anything. My child. Munnange omwana wange Mukama musaasire. Yasaba Katonda asonyiwe asaasire omwana we. N'amusabira Katonda awone abeerewo. Kikazi kiri awo kitebula amaaso nga Alkama endwadde mukunyiza wali. Katonda alifunako ddi kusonyiwa erisika. N'olwaliyo yali mu kkaaba. N'ozolaba okuzaala. Nakwekyangirako neyefuula vumbi era ekizibu bwe kituuka bayita ggwe. Bamukutabba omwana mugana tabba temunzitira mwana wange biki. Tugenda okuva neeyo mu byange. Alkama ku ndiri ali ku bupiira anoonya mukka amaaso gabula nga maama waali. I'm sorry, madam. Yamugamba madam. I'm not to save your son. Your son is going to die. Yamugamba mutabani wagenda kufa. What you can do is to Kyolina okukola kiri kimu kyokka musonyiwe. Forgive him. Sijja. Sisobola. Abanga ate maama wa Alkama luli yamusonyiwe. I said I can't. Kuluna aganye. So leave my son. Ale kati omwana alalira. Ndekera omwana musonyiye. Alkama. Abazadde. Kati amusonyiye oba nedda. Akutuse. Tosuubira nti akyali mulamu. Ofudde. Ofiiridde wa. Mu butuufu maama wo yakusonyiye. Taata wo guwasobyako baguwanyiza yakusonyiwa. Kati ogenda mu maaso g'Omukama wadde abamu bagamba nti ebya Katonda biri eyo bebimanyi. Naye ojja tuukayo tujja kubeerayo. Bakusonyiwa ne banno ogenze bulungi. Muzadde yali badde akulemberamu bonna kubanga tebaali kulabye nga teyakuzaala. Alkama bw'ati yafa. Mukazi we koloti yayinawo oyo yamugobesa maama wa Mandema tabadde okukitanda nga bw'olabye. Teyaliiwo. Ng'ani agenda eyo bafaafe. Takwinaamu mwana naye maama wa ofudde akusonyiye oba kitawo wafa akusonyiye. Bwetyo bwe badde mbagalanya bulungi abaagalwa. Akumata kumira mpeera. Nsigadde ndi VJ Ronnie the Master aka Survivor. Till then, tusinkane waliwo n'akalaba kata Innocent Blood. Nago nga mulembe mwerere.
tubaagala nnyo. For the pain of being